bulungi nnyo nti mu Kawenkene constituency tebalinamu candidate bapangisiza abapangiso baleeta abalala babateese wali ku pikiru ne babateeka mu ddoomu y'abaana basulaawo basobole okubeera nti babeera ensonga y'obwobulamu, ensonga y'akasasiro, ensonga y'ennyingiza mu maka gaffe. mu cooperative nze ng'omuntu njagala nnyo okukwataganira ki ewamu nga sifudde eri wa ddiini ki oli wa kibiina. Mumuwulidde eddoboozi erisoose erya Luyimba Zinnalukoola. Omusajja we mumumanyi ayogera alembeggereza, ayogera mpola mpola. Abasajja ne bankwata ne bankuba ne waya bane Nalukoola. Naye mwami Kirimira njagala ekibuuzo NRM ekyasobola okuvuganya mu kalulu Friend Fair darakabu bululu bwene yonna bwe tugendamu aba NRM abajide ku kadi ya NRM Karwa ne Mubende bakyasobola okubeera ndala mu kalulu ku mulembe guno ogw'abavubuka nga tebalina poliisi n'amagye. Ensonga eyo nze nabadde munakuwavu nnyo ku Nalukoola bwe nalabye enkwata gye bakuttemu Nalukoola n'engeri gavumenti gye yakuttemu ensonga z'ebyokulonda ne maaso we tulaga kuba wonna tugattawo kati omulundi gumu. Naye nazze mabega n'eŋŋamba ekitiibwa kye twawa abakulu abaakola draft constitution nga tusuubira nti eddembe bwe ligenda okusinziira Uganda esigale nga buli kimu kya kuba nkula n'entumu eriwo kati abaana abaliwo abatamanyi byafaayo balowooza kyegisoosi. Naye gavumenti y'Obote bwe yalinga naye amaanyi gagiwedde mu kalulu ka 8 ate ye Museveni yayisiiwo era enkola ya pulezidenti wakati w'Obote ne Museveni ate Museveni kati mubi nnyo. N'Obote yali bubi mu kalulu naye yali mubi nnyo. Ate akalulu ka 8 y'Obote n'emundu awo teyajjayo yajja West Nile yagimanya nti tajja kujjayo mubaka eyo n'agirangiranga state of emergency teri kulonda yamanya nti alinayo n'addira ebifo ebya DP yalina amaanyi e Masaka ono eyali prime minister ani linnya linvudde Kintu Musoke bagenda okutuuka we bagenda okulondera nga amanya tegaliiko. Tolaba nga ate Museveni ate ye mulungi ko kati atundu ye mulungi yajjayo muggo kubanga olutaganangako omuntu kwesimbawo sokoleki ababaka baali bagenda okwesimbawo mu Northern Uganda 11 babawambira Kaluma era ebifo 11 mu Northern Uganda UPC neeyita mu Bulampala nga tevuganyiziddwa. Tolaba nga President Museveni ate ye mulungi ati nono naye yawambye nedda mwami Museveni ate awutanatuukawo baye tannagaanako omuntu kwesimbawo Saamusaananga ku nsonga ya Mr. muyingiridde mwami Kirumira nedda nyogerako katono nnyo sekendi emu nti ku mulembe gw'Obote Saamu kye mwerabidde Obote yalekanga abantu abeesimbyewo ne batambula ne banoonya obululu bwabwe naye ng'abubba mu luvannyuma wali ne kati ono takukkiriza akukkiriza okwesimbawo ne takukkiriza kubunoonya ate era n'amala n'amu awo tugambye wakati wa Museveni kampeyo wa NRM naye aleeta information basebo ne banya abatuwuliriza njagala kubategeeza era debate eno nnungi nnyo naye njagala twogere ekintu ekirabikako nti abantu abasinga kati bwetuwuliramu ekiriwo ekigambo ky'akalungu bwe kitambula era nga bw'okyogedde nti obululu sena bulina kye buleeta ate buggwawo nekikola ki naye nga ne bw'okola otya waliwo ebiyinza okulabikawo ate oluusi ebirala ne biziyizibwa mu mbeera omuoba endala naye abantu abasinga bajjayo nomination forms ne beewandiisa akalulu ne kagaana era n'ogenda okuwulira ng'oli akuwa statement gundi eyanziba bwe bavuganyizza bwe bavuganyizza naye okuwulira nti waliwo alemeseddwa gavumenti okwesimbawo tekinnaba owulirizangako
Sekamate, mukisa kati mwami